kakati kati tuyingidde ebitundu 72 fenga fo abawagira Norbert Mao tuyingidde ebitundu 72 lwaki nti ekisooka seeke ekkiriza nti tennasalawo kati tumanya ani ajja ekyokubiri okusinziira ku mukulembeze wa parliament yakkiriza nti ye custodian w'enguzi kubanga teyavuddeyo ku defendinga position ye ku nsonga y'enguzi ekyo nekyongera otunywereza mu kitundu ekyensanvu ekyokuna ekyokuna percentage nene nawe nkugale tuli mu 72 ekyokuna bwe yavuddeeyo senkulu wa parliament wamulabye ng'aleeta ebirowoozo ebyegwanyiza nga si bya bannayuganda okitegeera ekyo nekyongera omusindiikirira ewala kuffe abantu ba bulijjo nga tulaba okwegwanyiza twalabye okwegwanyiza kya myaka 5 gwe watu weyongeza twalabye okweyagaliza okw'ekikeeki wala osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Kamoga John Bosco Muzaŋŋanda mu Democratic Party agenda kubuuzaako tugenda programu y'olunaku olwaleero so tukwaniriza sababuze ku bantu neyanziza ssebo mbalamusiza nnyo mwenna abatutaddeko mwebala okukola mwebala emirimu enkuba etonnya Kampala mmere kyekisinga obukulu ab'ebyalo mwenna munyweze enkumbi bwe bulamu ate era nkubagiza abo bonna abatufunye ebizibu ebyenjawulo kubira ddala ku muganda waffe Waiswa kitalo nnyo ekyomukyala n'amawulire ge tuwulidde olwaleero agamu n'amawulire munnammwe afunye accident ku kooti kitalo nnyo kati suubire nti ab'obuyinza banaatwala emitendera gyonna okulaba ng'afuna obwenkanya ate era ne munnamawulire munnammwe naye mmusaasira akyali mu kkomera eyasibwa ku lw'omusango guli ogwa kompyuta kibi nnyo okubanga balwanirira eddembe ly'abantu naye ng'ate abali mu buyinza bakirabanga ekyobulabe n'abalala bonna abafiiriddwako abantu bammwe kitalo nnyo nammwe abalina abalwadde katubakwase Mukama waliyo abalwadde abali awaka ng'obugabirizi bw'ensimbi bwe bubalemesezza okusobola okugenda mu malwaliro ate newabayo n'abali mu malwaliro naye bonna tubakwasiza Mukama y'abaawonya kale tweyanza nnyo tweyanze DP egamba ki ennaku zino DP nnungi era tutambula bulungi obadde owuliramu okutagalatagala anti tuli kuwa sipiika kati bagamba owa DP n'owa NRM beetwala mbw abalala tebali mu leesi Mao ne Amongi bali mu leesi mugosaka oba mubyowulira biriwo byonna kiri mu girasi buli omu akiraba naye ku bombi gwe wandisuubidde ani yanditutte munne Katonda gw'aba asazeewo naye mmwe mwagala ki kyonna Katonda kyaleeta tetulina buzibu kijja kyekijja njaka kubeera mukodo ge mazima tobeera mukodo Matiya nze mmanyi obuzibu bw'omukulu Matiya buli bumu toyagala kusonga ngalo kubanga okimanyi singa ayitawo nga wasonga olugalo manya nti eyo oli luzira toba tokyayingira naye ekituufu olwokaano lwandibadde mwandibadde oyagala lubeere nga tetuli mu bbogomo so mukama wammwe yennyini ye waliwo abaddipi abalala bagenze mu lituriti eyo okugjako mukamaawo oba mukamaawo yekka yabaddeyo mu lituriti eyabadde ekyankwanzi yabadde yayise ababaka ba parliament abagwa mu kkowe ly'NRM n'abagikiririzaamu naye nga tebali mu kkowe lyabwe bonna baabaddeyo so ne Honorable Mao yagende mu bagikiririzaamu ye yagenze nga bw'omanyi nti candidate kuba yavaayo n'ayogera lwatwe ng'ensi ewulira ate constituency yeeyo ye constituency ye so yagenze mu constituency kunoonya kalulu ye yabaddeyo kuba yalina interest abasigadde twasigadde ku kamera kwetegereza biki ebiriyo
n'okuweereza essaala. Kati ensonga eno ya President Museveni okukandaliriza ku nsonga y'obwa sipiika kuba tuse n'agamba nti ensonga eyo tennaba ssalwawo ejja ssalwawo mu kadde akatuufu kati olwo n'ebyabyogera nga sipiika AAA ng'amaze okukomerera mu mawu nti tukoze corporation n'ebibiina by'obufuzi bingi naye sigamba nti n'omwana gwe baakaleeta ajja yingire paka mu bedroom yaffe tekijja kusoboka. President Museveni nasawo n'agamba nti tukyakandalirizaamu kiki ekireesedde President Museveni esooka okwegaana ebbaluwa kubanga mu bufunzi abadde nga yeegaana ebbaluwa ya Seeke eriyo yafuluma nti ffe tetunaba kisalawo naye tujja kisalawo mu budde obutuufu. Kakati Baganda bagamba eryokanga n'etonya ne tulaba obusiisira bwenkana emyoyo ensiisira bwe zenkanya emyoyo kambeera omusomesa ensiisira so si busiisira ensiisira bwe zenkanya emyoyo ako kategedde sebo. Okay, kakati Kyankwanzi yabagiddeyo ekifaananyi ekituufu bulijjo kye tugezaako okubagamba kuba tumaze ebbanga ddene mukulu Matiya nga twogera ku nsonga y'obwa sipiika ebbanga lyonna tubali tujja tugyogerako naye nkugamba lunda n'owambuuza n'ombuuza nti kati muwooyogerera osuubira mawali mu bitundu bimeka zikwira bulungi nakugamba 65 bwe nakugamba naye nagenda okugamba ebigambo 65 ng'ensi tesobola kumanya kiki nali ntegeeza gwe wali omaze okugafuna kuva munda. No, si gafuna kuva munda nze ndi Munnayuganda awangaalira mu ggwanga lino ate neebaza Katonda nti yampa obwongo obutuula wansi ne busiriikirira ne butunuulira ne bugatta ebintu ebitambula deni nemala nembikolamu okuvvuunula. Ekisookera ddala Kyankwanzi yalaze obulimba n'enteekateeka y'ekifere abantu gye bazze bateekateeka mu prosesi zino zonna. Ekisookera ddala nakugamba nti olunaku lwe bakwata ne batwala omusango mu kkooti era kye nakugambirako ne nkugamba olwayo tuli mu bitundu 62 Nganza abawagira Mawu twali mu bitundu 65 nga nsinzira ku musango guli gwe batwala mu kkooti batwala musango mu kkooti naye ng'omusango mu kkooti bano balaga nti president yakola dda oba Seeke yakola dda the resolution yes nti ono yajja naye njagala oddeyo onoonyereza ebyafaayo bya President Museveni ddi lwe yali akoze okusalawo gwe n'okuyimirira waggulu n'agamba nti tuli ku kino oli n'akiyimirira waggulu n'akiteeka wansi era ojjukira ku musajja gwe bayita Magulu yajja ng'agenze kumwesimbako ku NRM ku bwa president ku bwa national chairman bw'ekibiina obwa flag bearer. Mukulu Magulu yali yakamala okwogera bw'ati yaweza na wiiches nga bamaze dda omuteeka ku ttaka mu nkola yonna bamaze omujjamu okuteekawo entiisa tebakkiriza mukulu Museveni takkiriza kuwa muntu mukisa kumuteeka ku level ya mugereegeranya takkiriza mugereegeranya ayina kusigala nga ali waggulu ye ali ku top abalanga mugobera bugoberezi yes kyovola nti yewe talunda mpologoma ye empologoma eriwo yazimanya empologoma tizisobola okumulya anytime kakati bwebanga yasalawo onajjawo amaanyi agatwala omusango mu kkooti ne kkooti zetugamba nti zize nga yabawa emirimu era nga yatayagala kubeera wansi endowooza ye kugiteekanga wansi nakkiriza kkooti ne zifayiringa omusango ogwo. Bayafayiringa waliwo omu ku ba NRM yali yatakkirira batakkiriza nabyo ekibinja ne kigenda mu kkooti ne kiteekayo ekyo ekiwandiiko kyali kigamba mbu Seeke yasazeewo ekyo musango gye guli era kwe nasinza negamba nti kati mmwe gwe mulabanga eyawangudde edda mumanyi ebinaava mu kkooti ayina n'ebizibu ebiri mu kkooti
ani afiling omusango nga awakanya resolution ya Seeke kati waliwo munnakibiina kitegeeza jjajja teyakirimu kati ebone obujja bukulaga ebyenkukunala nti ono teyakirimu ekyokubiri njagala oddeyo otunuulira omusango gwa Nandutu ogw'amabaati bw'olowooza omusango gw'amabaati lwaki gusinze kusituka mu kaseera kano ndowooza fine okunoonyereza wekuwedde okay kirungi naye kati omusango gwa Nandutu baavaayo mu lubereberye nga bakulaga baani abaali mu musango guno omwali omwami ow'e Kayunga omwali sipiika omwali prime minister bonna lisiti yali ku musango ogwo kati bamaliriza ng'omusango bagukasise ku jirikiti lya Nandutu nga kiridde Nandutu tekibakutteeko alugoloobi bonna tekibakutteeko bazuukusa ki kizuukusa ki kino buli lwe boogera ku Nandutu gw'oddamu kufuna obwongo bugaziwa kulaba bwe bugaziwa bulaba biki bulaba kitutu okiraba bugaziwa nga bulaba abaali involved mu skando y'amabaati buli oyogera Nandutu omusango bagumusalidde walyaga kitegeeza ne sipiika naye agenda kuddako okitegeera kakitegeeza kitandise okwoleka obwereere bwa sipiika n'abalala findings okunoonyereza kulaka kwawedde wano jojjuzi kusala omusango nkweyo kooti bwe yasaze yes naye kaakati nze atudde eno bw'oyogera ku conviction ya Nandutu obwongo bwange budduka mangu nebugamba nti ne bugatta ekyokubiri waliyo human rights organizations oba societies ezatandise okuvaayo nga zirwana zigamba nti okusalira Nandutu omusango kituufu gwamusinze naye n'abaali ku lisiti eyo bayitibwe ate nga babajjako emisango okiwulira ati bo batandise bakulaga olwo bakola ki message etambula okitegeera then bw'ovaayo nojja otunule tunuulira invitation ya Mawu gye baamuwa omukulu yamuyita Mawu NRM bwebanga yali yamala dde okusalawo nti sipiika ne munne babeerewo lwaki Mawu yayitibwa naye teyayitibwa mu nsonga ezo yayitibwa mu retreat anti baamuyita mu retreat minister wa justice naye baamuyita mu retreat naye mu kwogera wali yali azze kwogerera mu mateeka oba mu kwogera wali kwe bamuteeseteese ku lisiti yali ku lisiti yabagenda okubuulirira bano amateeka bwe gatambula yali agenda kwogera ku ki bw'oba watunuulira agenda wagifunako agenda sagifuna yali agenda kwogera ku minisita ajja n'ayogerera mu ministry yes anti yaba mulaga ki kyagenda okwogerako okitegeera kiki yali agenda okwogerako agenda sagifuna tewagifuna kati agenda yali kwali ng'alina okwogera ekyokubiri kyekibatuusa okujja agenda okigikyusa balina meeting ezatuula mu bwangu okukyusa agenda y'olunaku kuba n'ayogera bamusangulako obusanguzi naye nga babikola nga byonna process zonna gwe kasa bamulaba nga zze enkwe ne zitandika bamuggyeko ebyo byonna byali bikulaga ki ddayo otunuulire statement eza mukulu Museveni zabadde ajja akola abadde ajja gamba nkooye enguzi era yabagambe tayagala kuddamu kulya ekigambo nguzi mu parliament basi buli lwabadde ayogera ekigambo nguzi abadde atunuulira ani obadde omutegereza nga alina gwatunuulidde of course abadde alina bw'ayogera kati bwe bagamba mu maka ga Matiya luli yali atunuulira banamuju Sise era yagambe Sise namuju was my friend ye naye agezaako okuneebalama buli kaseera gezezaako munoonya kakati bivaawa byatandikirawa biva mu parliament so kitegeeza bw'abanga akooye enguzi ani abadde custodian wa parliament
genda maaso ani abadde custodian genda maaso bamumanyi abalaba kakati nojja owulira tweet eza muhozi za mukulu muhozi abadde ajjakola buli kaseera abadde akola tweet nga zikulaga nti eggwanga Uganda terikyalina kizibu wabula ekyobulabe kye tusigaza kiryaki buli bwanguzi lwaki buli kaseera bwe bayimirira okwogera boogera ku buli bwenguzi era bwe babadde mu retreat walabye omwami avuganya omu ku bakandidenti yayogedde ku nguzi aliyoni bwe yavuddeyo n'ayogera ku nguzi era pulezidenti kwe yasinzidde n'ayongera okukkaatiriza ngeri gy'atayagala nguzi naye eddayo otunule sipiika bwe yakutte omuzindaalo okwogera bye baakyuzinga paalamenti gy'akulira wamuwulidde abyesammula sinaawuliza katambike teyabyesammudde yagambye ati wabula bwe yazze okwogera yataddewo kiboozi kubanga bali baali bamaze obayingiza obutwa mu matu obubalaga nti mulyake n'ateekawo ekiboozi eky'emyaka 7 bakola extension ku kisanja naye nga ebyo byonna abireeta kugezaako kubuzaabuza alemereddwa okwadressinga kiri kye baakyuzinga paalamenti okitegeera sitegeeza nakkiririza ye mwennyini nakkiriza nti ebigambo ebyogerwa ku paalamenti ye yingini eacceleratinga ebyo ebigenda mu maaso so kati bw'ojja ng'obitunuulira bikulaga nti mukulu Museveni ekyankwanzi yabadde alaga bantu nti ono nze gwe mbalaze yabadde abalaga Nobert Mao ku bigambo byonna bye yayogedde yabadde abalaga Nobert Mao yabadde ekigendererwa kye kyonna kyabadde kyakubalaga Nobert Mao okusinziira ku ggwe okusinziira ku nze nga bwe nkulaga wali oli muna DP ndowooza nkima tesala gwa kibira no sinkira butansala gwa kibira era bwe yagambye nti kiri kye twayogerako kyali twakyogerako bwogezi ne tekwali kusalawo nza tebanasalawo basi akulaga ki lwaki emabega wonna bibadde tebibeerawo emabega luli boolanya wabalaba embeera zaabwe bamukyala Kadaaga wabalaba embeera zaabwe zonna nga tewaliiwo mbeera lwaki olwaleero ekintu kino kiremeddemu enzikiza omukulu ne kakati akyaganya osalawo basi ebbanga ttono nnyo twagenda okuwulira ng'ebisenge omanye ebisenge byogera ng'ebisenge bya jjajja muto nga byogera nti nze okusinziira bwendaba bwe bitambula Mao yekka yasobola okubalansinga paalamenti ebyo sinaba biwulirako ate kakati owena mukekera gwoyogerako nze ngambye jjajja muto anti owena mukekera basi yakugamba Mao yalina okufikisinga Mao yefikisa Mao nga alina emikisa kitegera ekyakizimbirwa bwesimbu bwo ng'omuntu nenga Mao naye wadde mwesimbu naye ekintu asobola okkiremeraawo tasobola kubanga azaagezesebwa ebintu bingi mwe mugenze ffe tugenda okutunuulira Mao mukulu Museveni byadaayo agambye alina bwe yayogera nabagamba neetegereza Mao okumala akaseera nkizudde nga Mao muntu mwesigwa statement wajuulirako azamugoberera omukulembeze bw'atuuka okukola statement efaanana bwetyo poliisi tobitwalanga nga bintu byakwera mu lujja abeera serious n'ensonga ye Mao okiwulira then n'avaayo n'ayongerako akalala nti Mao mulabamu ekifaananyi ekyokugatta bannabyabufuzi n'okugatta bannansi unity ako ka statement okalaba nga akatini naye okuva mu kamwa k'omukulembeze kategeeza ekintu kinene kyogamba kitegeeza Anita Mungi basobola mukusuuza ekintu ekyo genda nga weetegereza ennaku zikyaliyo bikyakyuka nnyo ku information ono jjana ba receiving amatwala nadabe yesiga yes kakati kyankwanzi ekisooka yajjeyo obulimba obubadde butembetebwa abantu abadde bawagira omukyala ekyokubiri kyankwanzi yaswazizza abantu
kuba waliwo n'ababadde bavaayo nga bakulaga nti bo bamanyi nnyo ebye-NRM naye ng'ate si be-NRM babitegeera nnyo obadde obalaba ku mikutu nga batambula nze Mao tanneebuuzangako alina abantu 6 agenda kuwangula atya nkogambye wali abawagira mukyala gundi yogera lumuntu no Gerald gundi ani mbidde ne Gerald Siranda ekyo agamanya abale straight DP agamba truth and justice mbale menti nyumya na muntu mukuru mwe kamera omusajja mbale menti nyumya na muntu omukuru ntugere maaso kakati ngolaba ekintu kyebogereramu bo bakirabira wano nebo batunuulira ekintu kino kye balabira wano tebategedde test Museveni zazatega Mao ekyo kyabalimu okutegeera Mao yafuna test eyakkonyi bano gye batayitangamu era gye batalowooza nako kubanga bo ebintu tibabiraba bulala beerabidde nti ebintu bya wano si bya kooti ebintu bya wano bya mundu Mao bw'aba yasobola okuteeka kkonyi ku ttaka omwami ono alina ebintu byamulabamu Mao bw'aba yasobola okukulembera ababaka ba paalamenti ne bagenda e Rwanda mu biseera bya PRA bana abalwanyi abakano Kyakabaale ne Samusoni ne Muzoola n'akulembera ekibinja n'akitwala e Rwanda kibasisinkane ku myaka emito ezo zonna test kwali kugezesebwanga kuko nakwali azaamulondoola bw'agamba nti nze mulondoola aze ayina ebifaananyi bingi byazaamulabiramu okitegeera kati omuntu eyali asse envubu lwaki osuubira nti mukutta enjovu kimwetaagisa okutuuya n'ennyo ontiisa byoyogera kati eyali asse envubu so kyankwanzi ongamba nti President Museveni yabadde alaga bano nti banayono ye speaker kyankwanzi yawedde omwami yabalaze ne kyemba temusuubira kwe kugamba bo bano kibagezako okugamba nti mukulu Museveni agenda kwendoosinga Mao ekyo tasobola kikola ekyo tasobola kubanga agenda kwataddewo presidency embi mu kibiina kwendoosinga atali wa kibiina ne mugenda mulaba era mujja kutuuka esaabaga nti ono gwe bendoosinze bamuleete naye nga wansi w'emizannyo mpiki zitambula bulala golooza lwaki Mao afuuse nnyo ensonga ng'alina ababaka 6 lwaki afuuse debate alina ababaka 6 naye ate debate y'amaanyi nnyo ku ye juzi wano bwe baali batulaga nga batugamba materials ziyingidde ezigenda okukola ku byokulonda nga batulaga agasawo ga ssente kakati agasawo ga ssente anti kati nkulaga nti agasawo ga ssente ge baali balaga Mao taziina nakuba atayina ssente ayina ababaka 6 lwaki afuuse ekizibu nange buli omu kyali mu kwebuuza what is logic behind Mao kakati ekyo kyekikulaga nti abantu bamaze obbabuulira sipiika addako singa abadde si yaddako wandibadde olaba ng'omwami anyweza wamulabye ng'ali ne Namuganza mu president wamulabye ng'ayogera ne Namuganza okitegeera naye olowooza yandibadde yenkalejinga yandibadde era ayogerera omukulu Museveni akyetaaga ekyama mu myaka mwali takyalina kyagamba mwanyanza okwendoosinga Namuganza anti kyengezaako okulaga nti kiri kye balowooza nti azitowa nnyo bya bulimba mu bufuzi kyankwanzi yabadde muteeka ku level wajja yabadde amuteeka ku level waja era wamulabye atandise okukwata ebisubi atandika okuleeta ye byalowooza nti bigenda kusanyusa ababaka naye ng'ate ababaka abo bennyini ne banaakiyisa tekigenda kukolera ku bo kyakukolera mu kisanja kiddako oli mukakafu otya nti ekisanja ekidda okomawo ekyo kikubeerere tiketi emukuweesa akalulu so kati abadde mukubabula tinga omusezaliranye limbo si baddipi musajja wamwe Mao ayinza okuyingira si baddipi kuba nagamba dda nti ekintu ky'obwa sipiika si kyakiddipi era kyova owulira waliyo abawagira abalala n'abalala bawagira Mao so kikolaga nti si ddoboozi lya DP wabula abawagizi ba Mao naye kati Mao ye ng'omuntu kino kimulekawo bamuwa obwa sipiika ekibiina batamaze okitundira ddala ate kakati kibanga
ekibiina aba akyongedde mu maaso ndowooza bweba mmotoka ng'ebadde ina half liter eba efunye full tanka. So kiba kikyasa ovuganya mwami Museveni ate ku luno tetwavuganya mwesimba kuba president ffe kati tekitegeeza nti bwa pulezidenti bwokka wolagira okwemulugunya kwammwe. Ffe twamanya ekisooka local government nti wayitayo amateeka mukulu Museveni gakoleramu. Ne tumanya nti parliament obukulu obuzibu bwaffe buli luddawa. Obuzibu tebuli gamba nti tulwanye mukulu Museveni tumusindikirize ng'ekimotoka ekikadde ku luguudo. Ffe ne tumusindiikiriza ng'ekimotoka ekikadde ku luguudo. Amateeka gagamba ki? Ebintu bye byonna obiraba abisiigira mu mateeka. Ajja abisiigira mu mateeka mweyabizza. So kitegeeza okukendeeza amaanyi ga mukulu Museveni tulina kuddayo tutandike kutambulira mu mateeka gano. Bwagamba okulonda mwe mukukkiriza mu mateeka kuliwo mu mateeka. Okitegera mwawangulira. Ekyo kye bagamba nti gavumenti embi ekola amateeka amabi neefuga abantu bubi ng'ebaga amateeka bye gatwegogera. Mugebe bagamba. Kakati mwe kiri kye tulowooza nti ne bwe tunaamusindiikiriza obusindiikiriza nga kiroole ekibadde kiri ku kkubo nti kisuula ebbali era tujja kusigala nga amateeka aganyigiriza gasigalawo. Kati area ki ezikola amateeka? Local government wakolerwayo amateeka then ne mu parliament tutagetinge bino ebibiri. Okitegeera? Ne tusooka tutagetinga bino ebibiri. Ne tutagetinga local government ne tutagetinga n'eno. Era ku local government twateekawo ba candidate. Ne tujja ne ku parliament ne tuteekawo ababaka. So ne kiri bwe kinaaba nga kituuse era ekibiina kijja kusigala nga kivuganya kubanga kiri tekiriiko kugamba nti kiriko obukwakkulizo nti bw'obeera sipiika ate tolina kuvuganya kibiina kifuga. Biri bya parliament. So ate DP tugenda kyenyumirizaamu nnyo kuba bannayuganda beetaaga ebintu bingi ebirina okukyuka. Kati Mao ng'atudde mu ntebe eno nga ye sipiika ajja kusobola okubalansinga awuliriza amaloboozi g'abantu. Tetusuubirayo kuddamu kulaba mateeka ge batwala mu kkooti. Tetugasuubira ago ag'ekijega. Tetusuubirayo ajja kwetegerezanga. Tetusuubirayo mateeka gagenda kuyisibwa ng'abantu abamu beemulugunya nti kolamu yabadde tewera. Naye ng'etteeka liyise. Ng'etteeka liyise naye nga lyayise nga kolamu tewera. Ebyo tobisuubira kubiraba. Okitegeera? Tobisuubira. Era bannayuganda ebyo biwalabye ekyankwanzi bye badde basabirira. Ekyankwanzi yakyusizza opinion poll z'obwa sipiika. Ebyo badde basuubira. Era njagala okole otambule bw'oti mu bantu be mugamba tebalonda. Njagala ogenda otambule oteeke amatu ku ttaka. Saagala weerimbe. Omanyi bannamawulire mumanyi okwerimba. Saagala weerimbe. Wuliriza bulungi ettaka ground egamba ki? Ogenda kuwuliriza nga n'asindika ekigaali. Agamba naye bwe bwandibadde obwa sipiika yandibadde Mao. Yandibadde Mao. Kyogamba leese eno ewa sipiika etuuse ku level nga n'ow'ekigaali nga n'oli owa bodaboda agidebatingako. Agamba yandibadde Mao. N'ababadde balina bagamba Mao era agamba newankubadde Mao alina kino. Newankubadde Mao ayinza okuba ng'alimu kino. Newankubadde Mao alimu kino oba yakola bw'ati nga naye era ye muntu omutuufu. N'ababaka ba parliament abalimu bano abalimu eno eggwako nabo bakugamba bagamba amazima gali nti omuntu asobola otusobola n'okutereeza parliament bannayuganda gwe beetaaga mulimu abagamba nti Mao is the best. Bangi kuba ekisooka abantu bangi batambula bakyogera naye lwakubanga tebasobola kyogerera mu kamera zino. Okitegeera? Naye nga bangi beemulugunya ebitambula mu parliament. Ekyokubiri abantu balina ekintu ekirala kibatunuulidde. Abantu bazzeeyo ne batunuulira budget eyafulumye. Abantu ne batunuulira ssente ze baatadde mu AFCON. Abantu be batunuulidde ssente ze baatadde mu AFCON ne baddayo ani kitongole ki oba bode ki erabika egenda efuga
AFCON wano mu Uganda era ne bamaliriza nga batunuulira FUFA basigadde batunuulira FUFA kati batunula guno omutitimbe gw'ensimbi gwonna uliriza batunuulira omutitimbe gw'ensimbi guno gwonna ogwa parliament ogubadde misused then ne baddamu ne batunula ne FUFA naye era ssente agenda ozifuga ava mu nnyumba y'emu yeeyo bagamba kati abantu batandika okugamba olwo kati nze ndi ku maloboozi ga nanyini budget ndowooza naye olaba bakola byatayagala yagala ogiteekako omukono nkubuulira nze ndi ku muntu wa wansi nkuwa interpretation y'omuntu wa wansi byayogera oyo wa bulijjo gwe basendedda omudaala wa bulijjo entegera gyabitegeeramu nawe olina omutaputira bulungi anti nze nsooka kuwa ddoboozi lye then gw'osinziiraawo okukola counter attack ku ndowooza ye nereka mulowooza nti ye tategeera kati akulaga nti ebintu byonna binaggweera mu nnyumba eno wali akitunuuya nga ga buli kimu kinaggweera mu nnyumba muno katukyuseeko abo nazo gurupu gyeziri eziraba ebintu mu mbeera efaanana bwetyo ate niwabaawo gurupu esinga obunene yeeyagala mateeka agatagenda kubanyigiriza bonna nga bannansi eyo esinga obunene eyo etambula n'ogenda mu butale n'osanga omukyala n'agamba nze ntambula eyo wansi n'osanga omuntu n'agamba koonako n'okoonako nomugamba lwaki nkoonyeeko akasajja ako k'oyambadde nkaagala Mukama yandikawadde kasobola okutereeza ne bino mwe tuli mu katale mwe tubonaabonera mateeka mabi agateekateekebwa eri owulira ground bweyogera kati bw'owulira bano nga bavaayo enkya ne zibeereega okitegeera enkya ne zibeereega nga bagamba amawuta agenda kuwangula bo bawuliriza baani kuba abo amaanyi gaabo ge gavuga bano abasuula akalulu nikateka nkubuuza buuza nze speakership race etuuse ku bbugumu nga n'omuntu oliwo mu katale agidibeitingako olwa mawu kakati oba ebyobufuzi byaffe bikuze nti abantu batandise n'okugoberera kati ng'ebyo obwa sipiika ku palamenti bayinza okugoberera obwa sipiika wano ku state hall n'ebirala kakati bw'oba oyagala okukakasa mukulu Matiya nkumanyi oli musajja munnamawulire omunoonyereza nze bw'oba tokkiriziganya na kyange tayo olunaku lumu ove mu studio wano olumale ku ground gw'ojja okudda oteekewo debate ombuulire gwe byowulidde gweva wano leero tayo olunaku lumu mu wiiki ogaana okubeera mu studio wano otambule owulirize amaloboozi g'abantu googera ki basaba ki ate ng'ebiseera ebisinga bannaddiini batugamba eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda kitegeeza Katonda naye alina ekintu kino mwali ekintu kya mawu mwali ajakola ebyafaayo okuwangula bwa sipiika nga alina abaka 6 ekyo kijaba kyafaayo azabikola azaakola ebyafaayo gamba agenda kwongera ku byafaayo by'alina ekyo kyate kikyamaanyi nnyo anti waliwo n'ekisinga wuliriza ate alina ekyafaayo ekikyasinze civilian atalina kyali ava mu maka g'abanaku okuteeka Ssaabayeekera ku ttaka nga gavumenti ennamba emulemereddwa gwekyo kiyita kitono nakyo si kitini kakati agattako bugatsi lwaki teyabeerera ddala mu NRM bantu baga nti engeri gyakolaganye ne President Museveni kati emyaka kumpi 3 nga bakolagana amanyi President Museveni bwannyonnyola ekibuzo mawu question eyitibwa mawu just question mawu kizo omuntu alina kiika 5 nga nkyanyonnyola question mawu kitegeeza nti maybe asobola okubeera n'enkizo ku balala yayina enkizo automatically enkizo zogiraba era kubano bonna abalina abasinga enkizo kubanga ono ayina byayiseemu byazaalaba kuba bwe yagenda mu kintu kyakkonye mawuti yakigulaamu kibanja ekyokubiri bw'ova ano n'ogenda mu bitabo ebya Ministry of Lands n'onoonyereza
oyinza okusanga nga Mao tawezaayo byapa bya ttaka biwera 4. Ogenda kutuuka nga taweza byapa bya ttaka biweze ebi 4 ate nga mulimu ababadde mu kiseera ekitono nga bw'otandika okumusaakinga nga almost ayina ebyapa 10. Okiwulira? Bw'ogamba nti katunoonyereze just property mu Kampala muno otambula ng'oggyeko akayumba k'ayina ak'Entinda n'akerubowa tayinaamu kirala. Naye nawo walina w'amaanyi wa bbeeyi si wa layisi. Okitegeera? Nga nako takalina. Nga poloti bubiri bwalina. Mu bbanga lyabadde mu byobufuzi. Ate ebyo abaddeko n'omubaka wa paalamenti. Ebisanja bibiri. Ate n'abeerako ne chairman wa district. Kati wandibadde omusuubira okubanga naye ayina ebintu biyitirivu. Kati omwami bw'aba ayogera ku kigambo nguzi bw'atunuulira ku minzaani n'atunuulira ow'ebbanga ettono ng'ayina ennyumba yenkana eya mugenzi Mandela atandika okwewuunya. Gwe ku bombi ogamba eryata alizaawa. Ezaawa. Mbaayo munnabyabufuzi azze nga mugagga. Mumpe. Obadde okavalinga ebyobufuzi wano oze okavalinga byabufuzi. Njagala ompe oŋŋambe nti ku bannabyabufuzi 10 ebitundu 75 bazze bagagga. Era bw'ogenda okulaba bantu banti baadde bazifunye ne ku 10 baliko abantu 10 abazze nga bayina naye ennamba esinga yonna evudde ku kwambala siripa bazze bonna gye bavudde wabadde wabi kutoba kabeera olwaleero omukulembeze w'eggwanga naye mwabo mwavudde bonna abasinga. Kakati mbuliraayo boŋŋamba abo abangi abazze n'ensimbi mu byobufuzi ate era abazze n'ensimbi mu byobufuzi tebabiwangudde. Abazze ne ssente tebasobodde kuyitawo. Of course abazze ne ssente tebasobodde kuyitawo. Ate abatazze na ssente be basinze okuyitawo. So mukulabako Kyankwanzi yandibanga engeri yasazeewo. Minzaani kati gulaba eti eribweti kakati asise tuteetaaga minzaani luli tubadde mu 65 ekisooka nga wakyali omusango guli mu kkooti. Ekyokubiri kakati kati tuyingidde ebitundu 72 fengafu abawagira Norbert Mao tuyingidde ebitundu 72 lwaki nti ekisooka seeke ekkiriza nti tennasalawo kati tetumanya ani ajja. Ekyokubiri okusinziira ku mukulembeze wa paalamenti yakkiriza nti ye custodian w'enguzi kubanga teyavuddeyo ku defendinga position ye ku nsonga y'enguzi. Ekyo ne kyongera otunywereza mu kitundu ekye7.2. Ekyokuna percentage nnene nawe nkugale tuli mu 7.2. Ekyokuna bwe yavuddeeyo senkulu wa paalamenti wamulabye ng'aleeta ebirowoozo ebyegwanyiza nga si bya bannayuganda. Okitegeera ekyo ne kyongera omusindiikirira ewala kuffe abantu ba bulijjo nga tulaba okwegwanyiza. Twalabye okwegwanyiza kya myaka 5 gwe watu weyongeza. Twalabye okweyagaliza okw'ekika ekya waggulu kekyo nakyo kitwongedde okutusitula emitima gitubeere waggulu nti obujoozi buno tubukooye. Tosobola na tunnyonnyola ssente zino zonna engeri gye zisaasaanyizibwamu buli omu azoogerako. Kati olwaliro tugamba bakwongera emyaka 5 7. Kati ezo ennyingo ze 4. Ennyingo esooka etuleetedde okubeera mu 7 omusango gukyali mu kkooti. Eyokubiri seeke tennaba kusalawo ani gwegenda kuleeta. Eyokusatu kwe kubeera nti ni w'enguzi mu paalamenti. Eyokuna yeeyo okutandika okulaga bannansi nti yabategeerera ye yeeyongeza emyaka 4 ekintu ekya referendum. Yayagala ekya referendum mu bantu bonna basalewo. Yatandika okutulaga nti yalina otutegeerera nga bannansi. Ezo ensonga 4 zambusizza Norbert Mao okumujja ku bitundu 65 n'ayingira ebitundu 72 obwa speaker. Kati simanyi we tunaatuukira lunaku lwa kulonda ayinza okuba ng'ayingidde 9 mu ekimu. Okay, katunde tulabe
Gubinaggwera mwami Kamoga. Okay nje mbuuza. Ojogera mu bulungi oba mu kolima? Mu bulungi sina buzibu nakyo. Mu bulungi. Andi buli yangiri gy'okagumiza mbu olinga kateeka mu kolima. Tulinda tulabe. Era ne wemba nkolima si kibi. Tamanya zobba ne gwempagiro wange omulala. Nga siyo. Nenze mmanyi teri munnamawulire ali ku bunkenke nga ggwe. Nga siyo yogo wadde. So ensonga ya Kyankwanzi gye tuba tukomya wano olwaleero. Essebo. Tujja tandikira awo sabbiiti ejja ndowooza. Yes, kati nga bwe tukomaawo ku nsonga y'e Kyankwanzi nkubiriza bannayuganda mwenna okwongeramu amaanyi mu kulondoola ensonga za paalamenti ezitambula. Olwaleero muwulira amaloboozi agoogerwa nti waliyo etteeka ery'amayumba eryo ery'okutandika okumenya ennyumba yo gye wazimba, okuwa zipamiti okuyingira mu nnyumba yo. Ebyo byonna bikoleddwa ku mulembe gw'omukyalo ono. Mutunuulire obunkenke bannayuganda bwe mulimu. Akayumba wakazimbira ku looni, akayumba okapakasiriza emyaka 20 n'omanya nti obulamu kino nkituuseeko, kati olwayo bakulaga tokiyinaako buyinza. Naye ng'ebyo byonna biyita luddawa. Temulaba nti mmwe bannayuganda amateeka agaleetebwa g'abano bannaffe abamaze okufuna ssente empitirivu batunyigiriza, batandika otugamba ffe abadde bagula 2 ku 10 nti tezikyalina makulu, batusindiikiriza batusindiikiriza tugende tutandika okugula amataka gaabwe. Naye gano amateeka ani abadde ajjagayisa? State zino ndowooza ze zirina ekizibu, naye amateeka gali nti ettaka litandikira ku 5 ku 10. Anti kakati wawulabayo kati kyetwagala okubuuza bw'abo awolereza atembeeta ekintu kino. Bw'otunuulira ddala etteeka lino nga lifuluma baayitako bannansi oba baabawaako omuzindaalo ku tteeka lino erijja mmwe mubadde mugamba mutya? Baasi balabirira be nga limaze okuyiga. Baasi kati tutambulire mu bulamu obw'omuntu ayisa ebintu ye byawulira kyabifunamu. So bannayuganda mwenna mbakubiriza era mbasaba kirwanira muzindaalo nti tiimu Mawu tumuwagire agenda kutereeza ekintu kino. Ye speaker wafaddako wonna wabadde osize okubeera ng'otulaba ne mwami Kamoga John Bosco Muzanganda. Tugenda kukoma wano olwaleero, tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume.